Katugere ku Moses Somalia. Kalete Somalia ani connecting. Somalia eyo yali coach Magomo. Magomo ono why you see you? Magomo ono wa Gangama FC. Timu ya waka wenkulide. Muulira. Omuulire bakoyo sajja. Magomo oyo yampadire Somalia nga ino musumali we bamuyita Mohamed Cafe. Mohamed Cafe yalinga agent wange okuntwalawa ne Somalia. Ali Somalia okuba banga ki? Somalia ali mala emyezi nga na mala emyezi jali mukaga. Myezi mukaga. Kati ki ekyagaana Somalia? Ekyagaana ku negotiating anoki n'omugaga. Mugaga yali agamba birala ate ng'ofuna kirala. Katonda yakutwala yali akugambye ki? Eyantwalayo teyali muntu mubi. Yankola buli kimu, passport buli kimu. Eninye ennyonyi. Anti bwe yakuta teyakugamba nti oba ogenda funa bwe kati. Yabingamba. Ate ogenda tuukayo ng'ate bakyusizaamu. Ate balibo bananagira mu mbo to and fro flight. Okitegeera? Bino ne babikubalirako. Okitegeera nenga kati mbanzize kubaka malusu n'enguma n'enkola emyezi gyange mukaaga. Kale nakola emyezi gyange mukaaga COVID nakwaki? Najja. 2019. Nengamba kanzireko ewaka nzikakane nkoze nnyo. Jukira ate nga kuvene babega nkoze di haso nkoze. Bwe natuuke ate nenkuba mungi. Bwe yakuba omungi. Ngamba kasoke nzireko mu COVID awo nyoka nenkoma waka 2020 nembera aka 2021 ate nenzirayo. Mukuddayo. Era no de Somalia. Naddayo. Nera naganya nabo nembagamba ndi kujja kuba second round myezi ejo. Era timu yennyini ye Somalia gye waddamu. Menimu FC. Mutimu enema nembagamba ndi kuba myezi ejo. Eyo nga tukanyiza si bya 2 and fro Friday. Olo COVID enanga gweddemu oba COVID ono yasooka? Yasooka nga aweddemu okubiri oyo yayisi wa maanyi nnyo nga otambula. Nenzirayo nemala emyezi gyange 3 nenkomawo. Ale bwe nakomawo namubuzibuzi bwa family. Kalwaki wagamba nti okuba emyezi 3 lwaki waba myezi 3? Eje emyezi 3 nabawa bamanye nti nkyaliko nkyasobola. Era bwe naddayo nemala emyezi 3 nga tugenda mu 2022 niwabawo diiro endala tiimu nga ya Big League wenyewe Somalia nensayininga nabo myezi 6. Era ng'okyali eyo? Nga nkyaliyo bwe naddayo. Ebbanga liwaliko eyo ku myezi 3. Myezi 3 wafunya diiro. Nga maze ne Menimu FC. Nindyoka nenzirayo tiimu nga ya Big League e Somalia. Nga nzikanyiza nabo myezi 6. Tekatira abo nabo bantu sibangu abakape mayibona buli omu akosa oludimiro alira ku ludimiro n'engende eringa myezi 6 gye nzikiriza tiimu teri mu Big League bagisende eze muki mu regional mu Super League promoting lwakuba Menimu teri mu league bayinamu entotalo zaabwe nabo nga abantu beyo kati baji promotinga omeche nateekawo sere zetu ateza sizeki ngolaba kati timu nene andi kali nzize nga ndi wa Big League kati ofuze wa super kali super ne bagamba ndiba kubirako myezi ejo nabo era twamana nabo first round bwet ne bagamba chair I want to go back to Uganda era nada bwe nada cheze yubo butito wakubako second round sakuba nakubako first round yo kanga timu bagisenda mu super ate jukya mugenda Somalia mugenda muti mu Big League kalimbuza gwakubanga mu super n'engoma nyi oliko Big League ulida natuukayo bwena mu wiki esooka ne bangamba bwena genda mu kusayininga kumpapula zaliko nti timu emuki mu super ate nga ffe twali negotiating biki nti Big League ate nga jukya ntambule ne mukwano gwange tugenze naye ageze mu timu Menimu ngama nti yagenda kuba super nze kubeki Big League kati mugero kwesanga mwena muli ba league ojiga ba super we nafuna ku butaddeyo Somalia bali dole yogena ate etuka antu nekonya ofunye utalo nafune Somalia baba nga byali biwanvu kati era sinti bantu babi bambereraho mu bulamu bwange era mbeyanzanyo mba ne kitiwa ne agent wange oyo
ajja kunzigira naye nga amanyi kati wendi mu Uganda kati mu Uganda nakamalamu season 3 nga mwendi